crucial nnyo mu procedure ya criminal procedure ng'omuntu bamusindika mu high court okusobola okukola ki okuwulirizibwa kasita babuuka indictment yo committal it's also another process of appeal kubanga omuntu alina okubeera mukomera ng'amanyi lwaki ali mukomera ate musango ki ogumuvunaanwa ate ekirala bujulizi ki obumuliko era wogenda eruza n'osanga abantu abasinga bye bakomitinga ogenda obakyalira akabyala n'ebipapula abisiba mu kaveera agamba munnange bankomitinga bino ebipapula byange somamu okitegeera kati bye batalina balooya naye kati kusaidia haji bakomitinga eri balooya yo gye babadde mu kooti babakwasa ezo empapula then ne bannyonnyola client waabwe kiki kye bakoze kati in short sibadde nnyo mbaddeko bizo olwaleero sibadde nnyo mpulirizaako just ka brief ku bye bamusomedde naye ndowooza council bali ajja kwongera okuhighlightingamu ayinza okuba yabadde awulidde sinaba kuba nga nkwerekeza nga tonnaba kuddako wabbali abamu baga nti omusango guno gwa nagomola okuba nga ayanguyiziddwa kuba tuwulire bino byende mukubuuza mbooza ku lw'omuntu weewansi naddala okutegeerera ddala bano abantu baffe bano babushiroya bani abo guno lwaki gwanguye lwaki kino banguye ate nga adde basula nti myezi 6 asimabi kuba ntupuliddeko sayidi emu ng'egamba mwali mukirabyeko wa myezi 6 gye yandibadde abeerayo eyo nga tetunaba bino byanguye kizze kitya Semateeka akawaayiro namba 23 kagaba emyezi 6 kituufu naye waliwo mu mateeka waliwo kye bagamba buli general rule ebyala ne exemption okitegeera kati emyezi 6 egyo giringanga ye maximum naye wabeerawo osobola okukikolera kati kino bandibadde tebakayana bandibadde bawa police credit okusobola okunyonyereza omusango gwayo obutasukka myezi 6 ne committing omuntu kubanga abasinga basukka n'emyezi 6 mwandigambe police tugiwadde credit okutuyamba neyanguye okunyonyereza kwayo omuntu n'atakola ki n'atabeera mu kkomera nga tebanaba mu committing mu high court emyezi 6 eringa maximum naye obujulizi basobola n'obukuŋŋaanyiza mu nnaku 3 weeks 2 jjukira poliisi kale ekitaakolebwa ku musango gwa Haji naye ebiseera ebisinga procedure mu poliisi bagamba sooka onyonyereze ku muntu nga tonnamukwata okitegeera ogenda omukwata ng'obujulizi obumuluma bonna weekola ki weebuli kati ekyemyezi 6 tekyandikubisiza bantu kerere wabula kyandibadde kisanyusa busanyusa okumukomitinga mangu obutasukka myezi 6 kyandibadde kisanyusa busanyusa abantu bandibadde bawa police credit okukola omulimu gwayo mu bwangu ne committing omuntu mu budde ekitegeera tekirina buzibu bonna bwe kijja kuleetawo kansonga bwagenda maaso n'okuba nga addako wabbali nsaba bannayuganda musooke mumuwe wala mu following twagalayo follows nga 10 kansa akawungeezi kano follows tumwene ku bugifuti abasobodde batutegeezaako nti baloya tebeeranga nti bajja kugaba nnamba abo boomwetaaze ojja kugenda mu inbox ye so kijja kwanguyira gwamwetaaga bwoba omufollowinga yes 224 mumuwe follows awo n'obumuli awo musooke osobole okubanga ziwezaana 4 bwe suwera 10 nga 46 48 5 bwe zuwera 10 nga addako wabbali nga tufuna kanso omulala 52 oyinza omwetaaga ate nga owoza 54 oyinza omwetaaga nga 56 yes 62 68 72 yes 74 76 78 8
ye tugenda kyenda kyenda mu bbiri kyenda munaana 18 yes awo kakati awo gye bayita command kati awo munnyumira awo nja kubaleeteranga abantu muve kuziri live z'okukyamuukirira simanya bikozi bitya yes no mujje wano muyige omanye nti enkeera bwe kikutuukangako bw'ogenda kuyambibwanga oti and you need these people by the way genda omugguleko omukwano kansa asobola okubeera kyaliiwo nga sina bya ssente kati ng'ebintu emu tokyatiisibwa bw'owulira bakutiisatiisika osooka kumwebuuzaako kanso you know yes kyekitukola 1335 kale feneze tageti yange yadde ya 10 ne bwe kiba kyekyo abasigadde mugenda mumusanga wali mwogera okubanga muwe ebirabo bye katugende wa kanso bali naye atunnyonnyole kanso beerako kanso osho ojja kubeerako mpola kanso bali sebo buuza ku batulaba n'abatuwuliriza abatuwuliriza mwenna nesiimye okubawulizaako naawe meeya nkwebaza omulimu omukulu ogwo gwokola okusookera ddala okulaba ng'obwenkanya bufunibwa mu ggwanga muno n'okutuulibwa omukisa okujja okusomesa abantu kuba omusajja omu yagamba obutamanya y'endwadde esinga okuluma abantu. Oli mu kuvuga kanso oli mu kuvuga kana akayitamu akakoona kakyako oba oli mu kuvuga akakoona ako ngenda kufuna wemparking katono twogeremu naye akakoona kaafekitinga nnyo kayitaayita musimanyi babalaba tekayina buzibu kale tugende mu maaso. Okusookera ddala nsooka okwebaza kanso munnanga avuddeko mukulu Oshi webale nnyo okutangaaza ku nsonga eyo mpozi nze kantandikire ku kibuuzo meeya ky'obuuzizza nti lwaki guno omusango gwanguye nnyo era nange ekibuuzo ekyo waliwo omanyi woba osikulolinga waliwo live gyenguddeko awo ey'omukyalo omu bamuyita oba kitone nga yeemulugunya naye nembuuza ate lwaki ggwe eyawaaba okwesyoninga lwaki obwenkanya bw'osaba bwanguye ekibuuzo ekyo sikitegedde bulungi kuba be baagala obwenkanya ate be bakayana mbu ate bwanguye nnyo baali babwagala mu bbanga ki naye ekyo kankireka awo it was a eringa misinformation oba misconceived question kubanga bw'oba gwe yawaaba omusango ng'osaba bwenkanya ate n'ogamba mbu ate guno omusango gwanguye nnyo bannaye tegwandyanguye bwe guti awo wabaawo ebitagatta bulungi. Nange nsaba okwongereza ku kanso munange kyayogedde ekya komito nti abatuwuliriza komite eyo ng'era omukulu bwannyonnyodde gwe mutendera ng'okunoonyereza kuwedde ng'era prosecution efunyewo obujulizi bw'esobola okwesigamako okuwozesa omuntu mu kkooti era fe abagoberedde we babadde bagisoma eyo kati eyo gye tuyita indictment oba empapula ezibaako omusango n'enzizibwa gye gwaddizibwamu indictment yesebo kati high court tukozesa ekiwandiiko kye bayita indictment naye mu kooti zino eza wansi tukozesa charge sheet naye bye bimu kuba bikola omulimu gwe gumu kooti ze zikola ki ze zaawukana mukategeddaako so indictment eyo prosecution we bemaze okufunawo obujulizi bwesobola otandikirako ng'era investigation ziringa eziwedde kooti egamba state oba DPP badraftinga indictment eyo ne bateekamu obujulizi bwe bagenda okwesigamako nga w'obuwulidde era omuwawaabirwa bw'ajja mu kooti eyo erina okumanya olulimi lw'ategeera kubanga kikulu nnyo kuba singa gwe bawaabira tagitegeera bulungi esobola okubeera akakwakkulizo ak'okujulirwa mu kooti ebeddako singa omusango baba bagusaze tebagusaze nga bw'asuubira so
bakubuuza olulimi lw'osinga otegeera. Era nkubiriza mukulu meya bali ku live kuno, singa kano kalinga katipu mbusinga ogenda mu kooti yadde omanyi oluzungu walusomerawa, bwe bakubuuza olulimi lw'otegeera gamba lulimi lunnansi lwa nsonga. Ne woba owoza omusango, mbwe ebibuuzo bye bakubuuza balooye eby'okumukumu, ofuna obudde okulowooza ku ky'okuddamu. Dani okubanga bakuvuga mu luzungu nga bakwagalirawo owe answer yes or no. Naye wali erisinga obagambye nze ntegeera Luganda oba Luswahili oba Lusoga. Ono avuunula agenda okuddamu okuvuunula oba ofunye answer oba ojjukidde kikyoyina okukola ki okuddamu. So kyovola abamubuuziza olulimi lwategeera nga baagala okukakasa ebintu bino bye bamusomera abitegeera bulungi.